Minisita avunaanyizibwa ku bagenyi n'olukiiko lw'abaminisita mu kabinenti y'Obwakabaka Oweekitiibwa Noah Kiyimba bw'abadde akiikiridde Katikkiro Charles Peter Mayiga mu kutikkula oluwalo okuva mu bantu ba Kabaka abavudde Ssingo mu Buddu, ategeezezza nti okuvumaŋŋana mu beesimbyewo wano mu Buganda kususse nnyo ekintu ekitaba kifaananyi kirungi eri omugigi omuto. Okuvumaŋŋana nga kususse, abaana bano mpisa ki gye tubasigamu nga bawulira ebigambo bwe biti ebiva mu bannabyabufuzi? Tetusobola kunoonya kalulu mu ddembe mu mukwano. Ono yatikkudde oluwalo luno ku lwa Katikkiro Charles Peter Mayiga era ng'asinzidde wano n'alaga obwennyamivu olw'abannabyabufuzi abeesimbyewo okuvuganya ku bifo eby'obukulembeze eby'enjawulo mu Buganda olw'okuvumaŋŋana n'okweyogereranga amafuukuule wakati mu kunoonya obuwagizi obunaabatuusa mu bukulembeze. Awandiikibwa nti ebyobufuzi kitegeeza kuvuma. Gw'ovuganya naye nti muvume. Abantu batuuseeko nteekateeka zo gwe z'oyina. Wano Oweekitiibwa Noah Kiyimba wasabidde abalonzi okusunsula n'okwekenneenya obulungi bonna abeesimbyewo naddala abo abawa Kabaka ekitiibwa. No tugamba ki? Ffe tugamba nti londa. Tetujja kugamba nti londo ono era bano bonna bali wano sobola kugamba nti londo ono oba londo oli. Naye ggwe oyina akakuŋŋunta okumanya nti ku beesimbyewo bonna ani ategeera Kabaka. Kyokka ono era alaze obwennyamivu olw'engeri eggye ly'eggwanga erya UPDF erivunaanyizibwa ku nnyanja olw'engeri gye liyisaamu abavubi era ng'ono abasabye okukoma ku bikolwa byabwe. Abavubi ku nnyanja gavumenti ensonga eyo egitunulemu kubanga buli lw'olisisinkana abantu bonna abava ku mwalo ebeera nsonga batutulugunya abantu bakwatibwe ng'abantu emiggo abantu sinte nti bo balunda na miggo nedda. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki naye asinzidde wano n'asaba abantu ba Kabaka okubeera abeegendereza eri abantu abasinzira ku mutimbagano nga boogera eby'obulimba ku Bwakabaka n'okutyoboola omutanda. Mbitunuulire ne mbisunsule n'ababiriko n'abateekako ebintu ebyo mu basunsule. Oli bw'ateekako ekintu ng'ayise eggaali mu Kabaka nga mumanya. Bw'ateekako ekintu ng'ayise olugaayo mu Katikkiro nga mumanya. Omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Musaali Bulera mu ssaza ly'e Ssingo Nakyambadde Rosette Katongole nga yasinze okuleeta oluwalo yeebazizza nnyo abantu ababakwasirizzaako. Baze nnyo abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka ate era twebaza nnyo mukadde waffe Minisita olw'okutulambikanga n'okutusomesa enkola ey'emirimu gino. Mu beetabye mu luwalo olwaleero kwe kubadde n'omubaka akiikirira abantu b'Emityana North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Honorable Muhammad Kibedi Nsegumire ssaako Bishop Tomusange William Bifaaki nga nabo balina bye boogedde. Okwebaza eri Obuganda eri Obwakabaka bwa Buganda olw'ensomesa ennungi, enjigiriza ennungi n'enteekateeka yonna etwala Buganda mu maaso ne Uganda mu maaso. Baza omwami w'eggombolola tukubiriza obulungi ku nsonga eno ey'oluwalo. Leero eggombolola 5 ezivaamu amasaza Boddo ne Ssingo bakiise embuga mu nkola eya luwalo luwange era nga bano baleese ensimbi ezisoba mu bukadde 5 ziyambeko okuddukanya emirimu.